Enkumi n'enkumi z'abantu beeteremu kuzika maama w'omuyimbi Mr. Kisemakulu yafa ku Lwokusatu. Mariam Nalubega Namusiki yafiidde ku myaka 9 nga lesaba na 12 bye yazaala. Okuzika kwetabyeko bannabitoni abayimbi bane yafuze okuba n'ebinsi by'entabula Kinu Katumba Mala ne Minisita Microfinance Ajaluna Kasolo bwetabiddwa ku nnaku ly'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Minisitiri w'emizannyo n'okuwemuza emmengo Henry Kabebi yakiikidde Katikkiro kya Hospital Mayiga. Minisita Kyatotoleka Naluzali yaviddeko okufa kwa maama we n'agamba nti yavibwa ati yawali bamukumira emyaka 10 n'agenda ku butaka endodde mutwe ekiminyirira nga tamazeeyo emyezi 3 n'afa. Maama bwe yali atugaa January n'agaya January kale munaasangayo teyatawaana naffe ng'afuna mukulu waffe awo nga bajja ategeeza nti alumbiddwa endwadde okuli sukaali pressure ne alusange meko katono endwadde za mulumba n'amala mukuma mu ddwaliro ennaku 7. nengende namirembe nendaba abasawo Solomon agenda okutuusa maama nga bamatamanyi biri kuki era nkakasa maama yaffe ennaku 7 kuba twamalamu ICU ennaku 7 nga taddanga ngulu. Ssemakulu alaze okunyolwamu ku basumba baabalokuli ababagobizi baabwe amagezi okuva mu kubina eddagala nga bakimanyi nti balina endwadde ez'enjawulo. Nti bw'ondaba nga nnina obulwadde obwetaaga okumira ekkerenda wakati mu kusaba ngamba nti n'ekkerenda likole ki ebire. Barambagahara yeetisse amabugo okuva Gino Sali Musale ng'aweereza obukadde 10. Pastor Simeon Kayo wa Namirembe Fellowship Ministries yakola emirimu okusaba ng'ayogedde ku Gina Misaki ng'eyakuza abaana be n'empisa. Wanjawulo okuva ku mulembe gwa Musa ate ne Yesu Kristo omulembe gwe yalimu nagwo gwali lwaki wanjawulo. Ye Kyagulanyi avumidde ensimbi ennyingi ezisabibwa amalwaliro buli muntu alwala n'agamba nti ebyembiwadde ng'abantu nga Ssemakula ne banne balina obusobozi obusasula olubanja abalwala nga tebazisobola. Kubeera nti okulwaza omuntu ku mulundi guno mu biseera bino nga weetaaga miliyoni 2 mu lunaku nkakasa nti 9 ku 10 abali wano temuzisobola. Bakabaka Katikkiro obusomeddwa Minisita Ssekabembe akubagiza Ssemakula ne baganda be n'asiima obugezi okumukuza obulungi olw'okukuvunjula obulungi n'ofuuka ow'omugaso mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Asiimye ne Ssemakula olw'okwagala obwakabaka. Oli kyakulabirako kirungi eri bannabitone ate nga ne neeyisaayo ekuyisa ekitiibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.